ko gwe bokere nja notuna mu kamera notandika gamba David Talo yakola byogoba gundi yensonga lwaki yagwa okakasa bakutuma abagwa ojayo Lutalo goina muganda wayimba muri waggulu abantu abamatolde bagamba ntaloga lindako abantu abamatolde bagamba ntaloga nsalawo nonye saidi ya ngamba alogo bataloga nagana oyaga ekyegwanga kati Kulamani bonna boyogera nabo yabasoko okuba naye kubanze na mu meeting 2 nze mbuzo balogo bataloga taloga kakasi okiraba nti olina ansa gyoyagala ombuuziza nakuwa ansa lwaki buli avaayo agwe ddala asajja kwenja kukuba ne Wanyama Mutabali Kachumbari TV ndine official manager w'omuyimbi David Talo ng'ate naye muyimbi okuva ekireka Kulamani Kawooya owakateeteeyi ow'emifaliso owa dread ogamba otatali kakali kyembuuza mu dread mu mifaliso ande emifaliso balina okuwagira bamanye nti nno otunda emifaliso tutuseeyo tutya akateeteeyi boyimba balina odunoonyaako ne balukola mu challenge kati oluyimba oliko baluyita bwongo abantu bazanya mu nnyimba nkadde nga waliwo empya lwaki mukuba abayimbi enkokola kati oluyimba baluyita bwongo kyokka gwe olondayo olukadde kuba olwokuba toyagala olupya lutrend jajjawo bwakaddiwa tumutte nedda ssebo nalulisi lukadde nnyo naye obadde olina okwogera ku lupya lwe bayita bwongo ogamba otya ndi awo ogamba otya ssebo bitambula bitya si bibi mpozeewo ssebo ekitulese olwayo twogadde okunoonyaako y'ensonga ezitambula maaso mu ggwanga ensonga y'omuyimbi wo David Lutalo bwe yavaayo n'asoma ennamba ku TikTok bantu balowooza asomye ennamba yo eya manager bookings zo muzifuna kati ndiro twali tetuzifuna kankubuulireko bwe ntunula mu kamera muno neŋŋamba nti edduuka lyange Kulamani Beddings liri ku Salama Road ntunda emifaliso kino na kino kiba kitegeeza tewali baguzi bajjayo oba mwali mwagala David basigale nga bakuba abantu babe nga bakuba ennamba enfu ng'ate namwagirina baide kansoke nkiriyalinga air mwine ekintu kye mutamanyi ennamba ya David eyo 0701 70 35 90 ennamba eyo yennamba David gye yasooka okubaako nga yakava mu kyalo nga ne kapapaala terunnakwata ng'akyali ku Muzaati Studios okitegeera kati ennamba eyo yagifuula ya office okitegeera ne bw'oba Kachumbari nga gwozze enkya yessimu ye layini gyakuwa gy'oteekamu gye balina okukubako era yagigabanga ku zi rediyo ne zi TV nnyingi lwakuba nti yali ndowooza tajoogeranga ku TikTok y'ensonga eyabakyamuukiriza naye ng'eyo ennamba eruddeko ng'era kuva ku mulembe gwa ate agikozesaako yali ogwo Honorable Kayemba Solo okitegeera kuba Honorable Kayemba Solo yasooka okuba manager wa Lutalo mu biseera bya zikapapaala yekka yatagikozesaako naye bwe baayawukana bwe yafunamu awo Muzaati yakozesa eyo ennamba bwe yafuna Ronald Derrick eyo ennamba yali agiyina wadde nezaffe muzikuba ne mumufuna ne bwe yafuna Nasa ne bwe yafuna Ivan ne Ivan yagirina enjawulo eriwo nti muba mumanye ennamba zaffe kati gwe tosobola kuba ng'oyagala olina ky'ogamba Lutalo ku Kulamani n'okuba eri ennamba okuba ya Kulamani kuba naye ogirina naye ng'amazima matuufu eri ennamba ye official y'ennamba kwe babookingira Lutalo abantu bwe bavayo ne bagamba nti just booking zaali zikendedde kituufu ate nga kyekizikende mpa y'abayimbi 3 nga babookingi bokusinga Lutalo ali mayimbi 3 abasinga obookinga mu Uganda ate si ku saidi emu kati mpuliriza ku saidi y'emikolo ate yo y'ennamba emu ku saidi y'emikolo Lutalo yasinga oyimba emikolo anti omukolo gunyuma ebintu bibiri gunyuma byakulya na Lutalo totandika kulimba anti nkubuulya gwe bwoba oyina embaga yo oba okwanjula oba bafedde oba beki ng'oyisa abantu 4 sooka omanye nti mpeza emmere y'abantu 4 kati awo ky'obozzaako nga tonnalowooza butebe kwe banaatuula Lutalo
Waliwo abuuza nti Jogwa yabadde ku mukolo ki? Yabadde weekend. Ate nawo tugende nga mugamba ate nawo tweranze. Ate nawo mugambe nti bayogedde nti bayimbye ekibuga. Lutalo w'amaanyi nnyo abagamba nti no yaggwa. Kati kanjogere kuba tulaba. Banyabo ne baseba batulaba. Omwami ono bamuyita Kacumbali. Ambuuziza mbu lutalo w'amaanyi. Ate abantu bagamba nti yaggwa. Nkoze ensobi okutula mu kamera yo. No tukimanyi omuntu atamanyi nti lutalo w'amaanyi mba nkoze ensobi okutula mu kamera yo. Nze nkolera abantu. Bano Kacumbali mubajjawa. Kati wuliriza kyegamba. Nze nkolera abantu. Wuliriza kyegamba. Ebimu njagala oyige. Ebimu kati njagala obeere wano oyige. Oyina abayimbi b'obatodda nga mukubuuza nti kundi w'amaanyi ng'ekyo ekibuuzo kinafuya ababadde batulaba. Tekinafuya muyimbi oli naye kinafuya gwe interviewer bwe babayita simanyi. Ababyogera mu comments. Tosobola gaana Buladi, tosobola gaana boogezi kwogera. Tosobola gaana boogezi kwogera. Ate teri faani waffe ayinza keera naga nti lutalo si w'amaanyi. Era omala kuba mulabe wa lutalo. Okeera enkya n'ogamba lutalo si w'amaanyi. Ababyogera balabe bammwe. Mpulira. Anti ate owa 2 awataali ndongo. Owa 2 yali ayimba wanga twali mu COVID. Okiraba nti mubeereyo ne muwabya. Akakayaye owulira ateeka ensonga zaako kaddidde endongo we yazikirira ddala nga tewali kigenda mu maaso. Ate ye wagambira mbu ate abantu kati owa 2 mu 19 okitegeera. Lutalo kati ekyo nakyo kankibasomese. Businessman totunda kintu kigenda vunda oba totunda kintu kitatambuli omuntu yenna. Kati lutalo mu 2 yali talina nsonga emuteekesa nyimba mu butale ng'abawagizi be tebakkirizibwa mu mabaala na mu bivvulu. Okitegeera. Era bwe baamala okuvaayo COVID bwe yamala okuggwa ensi neeregezaamu ne baga kati emikolo gikkirizibwamu abantu 7 ku 80. Okitegeera. Omukulu n'asobola kabisi kandagala waddamu okuwulira olulala. Kati kambabuulireko Kacumbali muve mu palapase ne mu kuteebereza. Bayidayo si lutalo yekka. Mpulira abayimbi bangi ab'amaanyi ng'osanga oli akugamba mbu gundi oyo yaggwa n'ogamba yono amanyi. Ekisooka lutalo bw'aba waakugwa tusobola omala emyaka 10 nga tetumanyi nti lutalo agwa oba yagwa. Olw'ensonga tetuli mu 10 egyo egiriwa. Kati gwe kennyini ogambye nti kabisi kandagala awo yabakuba. Ogwo mwaka ki? 2024. Kati tugende Kacumbali towabya balabi. Tugende mpola. Already ne mu kamera mwe tutunudde oli mu kulimbiramu. Gwe kennyini ogaye mu 2024 ku kabisi kandagala yabakuba yali abasse. Kati ate sawa zino bwe ngambye nti walina oyita emyaka 10 n'osooka okkiriziganya n'ekyemyaka 10 ate okomawo ogambe okuva kabisi kandagala tumenyawo ennyimba endala. Tugende mpola. Nze buli kimu mugenda kunziramu. Tugende mpola mwana maama. Okuva ogambye okuva kabisi yankutudde olumanyi ne babongote yankutudde olujjukira kubeeza ennyimba zateebwa 3 kabisi kandagala mboona yankutudde. Ompuliriza n'akomawo awo waddako ne tukola Naalongo mujjukira byonkola omujjukira Naalongo byonkola ye na luyimba kyawo olulala olwaliwo. Owulira ki? Olaba naye manager ukatobuuza anti nkulaga nti already tuvudde kabisi kandagala nga ziri 3 ne tuyingira Naalongo ku Naalongo ne tuteekako byonkola ku byonkola ne tuteekako babongoote. Okitegeera tetunagenda muziraavu commissioner njagala ompeeyo mu myaka 10 okuva kati okudda emabega myaka 10 mpayo kolabo esinzira vu commission okukola emyaka 10 emabega mpaamu collaboration esinzira vu commission okukola mu myaka 10 okuva wetwogerera okudda wali. Abantu bagenda giteekamu ku comments no abantu bagenda giteekamu. Lindako Emma tugende mpola. Temuwabya balabi kuba kati muwabya abalabi
mutya nze njagala mumpeyo kolabo ngambye bwenti esigala commissioner mu myaka okuva kati emyaka 10 mingi ate luliwo olubaddemu manyi kyenjogera kolabo yalema ne babitusi yali yadde gutujja yadde saagala inze ondaba nerinda myaka lindako tugende linda eyinzobera yamabegako naye gutujja tugende mpola anti kyembuuza babuladi kyembuuza wano wetutudde kansoke ntegere kuba nyinza okuba nze mpabya abantu wano wetutudde tumenya zikolabo ezibadde mu myaka 10 okuva kati mu myaka 10 emabega oba tumenya kolabo ezisinga love commissioner mu myaka 10 ez'amaanyi ezisinga love commissioner mu myaka 10 kati tuveyo kubanga abantu be muli mu kumenya mikwano gyange lindako abantu be muli mu kumenya mikwano gyange sagala commentinga ku abantu bagera biteekamu kugutujja love commissioner ne linda mpuliriza kolabo kyesi kuba ez'amaanyi kati ezo zendaba kuba omwo mwenyini mu myaka 10 bitusire lutalo balina mu kolabo 2 mu myaka egyo 10 gye ndi mu kwogerako okitegeera balinamu already ennyimba 2 lutalo okitegeera anyway myaka 10 oyogedde mingi tugeeyo kati gwe lindako sooka olindeko lindako katini lindako eno sijja eno interview press conference eno kamera lindako eno sijja eno press conference eno interview cameraman yakamukumbuza mpo kyakachumba cameraman kamale kachumba mwena ngenda bawa gwe kankumale naye kuba ye namulabye dda ayina ensonga ze bayirayisa akamulaba kati oyo yenyini ayogera obutakkanya ne David sijjaga ne David naye mulabye interview ezigenda mu 10 omaye omuntu bw'obeera kukula mani interview ezigenda ku 10 oba wajjako giravuzi ng'osumuludde ne gundi bandage kati oyo omwami si Ronnie Genius official yajjako giravuzi ku lutalo najjako ne bandage kati omukono mwerere abula kufuna kiti waliwo bannamawulire ababalwanyisa kati osagala mbuuze kati mweno interview eyakacumbaali iye ebibye ajja bibuuza kuba ye mumanyi talina giravuzi gwe yesu olwana ne at least giravuzi okiriza newomemu kati ye wama gwe nawa gwe tokolera abantu gwe weekolera oli ku nsongozo olina ensongazo ziri pasono nalaba interview esooka nendowooza olayika togenderedde nendaba ey'okubiri bwe zawera 6 neŋŋamba omukulu alina ensonga ze nga ye era kati naawe ŋŋenda kujja ompe interview njagala mmanya ensonga zo gwe nga gwe in fact gwe gira osiibula abantu njagala gwe mmanya ensonga zo nga gwe nga sinnawe kusiibula lutalo nga sinnawe kusiibula manager Nassa omumanyi nga lwaki simumanyi ate bwe ŋŋamba nti simanyi Nassa gwe nakolanga naye olwo mba neewunziza ku bantu lwaki agamba nti nno olina enkwe effubitizi enge n'obukyayi gyali ng'agamba kulamani yenyini manager Nassa mugambe lwaki ebintu ebyo takuba n'abyeŋŋambira lwaki mbijja mu nkuubo kubanga bwe mbijja mu nkuubo nga Nassa ne bw'aba alina kyayagala nkubira essimu n'aŋŋamba nakati essaawa zino ayinza okuba essimu wali ku muliro w'enjirese ng'akubako alina kyaŋŋamba lwaki bwankubireko wano mubuuze nti ki nti gwe naye mufaaki kubagamba nti gwe toli ku level kacumbaali oli ku level ekwata kamera n'entunuzamu n'embuzebuzo toli ku level ekubira omuntu golooza nti mulabe wange mbunjogera omwo lwaki mbuziza mufaaki banyawo ne basse omukulu ono gwendi naye tali ku level ekubira omuntu ye gwalowooza nti mulabe wange mbwambu toddamu kuwewa bitiibwa ebyo n'agamba nti oli kirumira njuyi bbiri oddeeno n'oddeneeri boddamu mundabira omumbuuliza nti nga ntya nti
nkola bubi wajjanga ebigambe wa lutalo bamubiteeka ewuwe ne mubijjeewe ne mbiteeka wa lutalo ne bamugoba si kukula maani kati kankubuulireko si kula maani ate n'ekirala kula maani tali ku level ekola bintu bitali mu kusasulwa naawe kenyini nkuyambye buyambye otuula wano okwogera ebyo tuli mu kwogera siri ku level wuliriza siri ku level wuliriza nze siri ku level etandika kusanga mayanja nti mayanja namwogeddeko ekintu oba twadirinze bwekiti nga tekiri mu kufuna ojombuze bassewo oyo weggomba inze buli lwongamba kula maani mbadde ngamba bwene bwe kyenziramu kubuuza nfunirawa kati ebyo ebintu kyekyamugobya ekituufu NASA sinze namuwa omulimu eyamuwa omulimu mukama we bamuyita David Lutalo okitegeera enjawulo eri wakati wange ne NASA nti nze nali nkola ne NASA kati nze ekyokukola ne NASA tekindeetera kubanga bwe bafuna obutakkaanya ne mukama we mbuŋŋamba mukama we nti oyo tomugoba tuli bwe baali bamuwandika nasayiningawa nero nijini yasoyo gya kimuŋŋambira bw'omundabirako nti kula maani tayina we yate in fact munkubirire kajje kula maani tayingira mu ntalo z'abagagga no nkubulya mazima NASA yali manager wa Lutalo Lutalo yali boss wa NASA Lutalo bwe yali asayininga NASA kuba manager tayina gwe yakubira mwebuuzaako nti bannanga ono muwe yasayininga muntu we lwaki bwamugoba bakacumbali mufaayo nnyo guys kitegeeza ebigambibwa nti nno wali emabega ogwembadde njagala wuyaze jangu sikakatebe sewaddeeyo naye sembera wano kati ate gwe gwenze nkukyaziza kamera bulungi gwe kati ate gwe wuliriza ono nze mukyaziza njagala gwe beerayo gwe kati wano wetuli bulijjo gwokyaza lindako Loni nkulaba nnyo olina amatanta nempuliriza ate bwe buzibu bannamawulire abayimbako olina obuvuyo mpuliriza ayimba anti ekiŋŋambisa yayimbako kuba kati wantaliwo nga muyimbi wanaliwo nga munnamawulire onansonyi osizalaye naye kiŋŋambisiza nti kuba wanaliwo kati wuliriza wano bulijjo gwokyaza wano nze nkukyaziza kuba otusanze mu interview yaffe ne Kacumbali nina ebibuuzo byange si bingi gy'oli ogenda mala naawe ombuuze ebibuuzo byange si bingi gy'oli biringa bibiri kati nga gwe bwe tunaagamba nti kula maani yakubye yasanga Kacumbali n'amukuba oluyi oba n'amuyiira ebyokunywa kati gwe Lutalo yakola ki Lutalo kyaliwo nga ate sirina buzibu naye wabula bwe mba nkola emirimu gyange mba nkolera bantu mba saagala kino ekifaanana katambala kikyo katambala ssebo mbadde setegereza bulungi gwokalina netonze mukama wange jyawo kula maani eri Lutalo kyeyalankoze omanyi lwaki nkubuuzizza lwaki ombuuza ekibuuzo wekityo sikwagala bulungi ate nakola ki sikwagala bulungi ate sisobola kulwana ono Loni muto wange era naye akimanyi nti sisobola kulwana naye nina ekintu kyenjagala mu mawulire ne mu art goli muyimbi okitegeera nina ekintu kyenjagala tuyigemu wano kati nze sisomanga kubwa mawulire era sibumanyi era wendi omukyama ogenda kuŋŋakula maani ayogedde ku kyotaasomako Loni wejjeemu omuze okitegeera ogulowooza nti oyina okuba sayidi emu mbw'ogigonze otegera kigamba ne bw'abale ekiteekesa leefali mu kisaawe nze bwe bankolako fawo ofuwe firimbi bwe bakola Kacumbali fawo ofuwe firimbi baleefali bondaba bonna bawummuza ne batabatwala na World Cup butalaba kisobyo kiri ku Kacumbali nga naye kula maani wamuwadde penalty ng'oluusi teri nayo bamukutte ku katono kyekibuuzo ekikumbuzisizza nti kati gwofa ki ne Lutalo kuba kino tekiri ku NASA omanyi mbabuulireko mulekerawo Ronnie Genius official mulekerawo lindako mulekerawo okwekweka mu bantu Ronnie Genius wekweka mu NASA
ng'olinga lagamba okolera abantu mbwe abantu baŋŋambye kumbe ensonga yo wajjako dda giravuzi ne biki oli live kyembuuza kati gwe Lutalo yakola kuba mu bantu beyasobya sikumanyi kanzira wali kusaidi kuyalifulina omupiira wabakubirako ko ku simu ne bakumayita mbadde njagala okujja kusaidi yalifulina omukino omupiira kulamani twagala okubakolera nga tetwagala nyigiriza saidi emu ate sinakunyigiriza kuba tukola interview nga tubalansi nga kyebayita amawulire Lutalo tubanoonya temwagala nali kubiddeko omusajja unagamba ali bweru wali agala kugamba yali wano bw'oba onoonya labayo omuntu bwabe bwere Kulamani bw'afuna obutakkanya ne beta ompuliriza tosooka n'okwata Kulamani interview 7 nga zikuba beta n'olyoka onoonya beta ku y'omunaana ng'olwedde ajjudde ebiwundu wano agira bandagi olwedde oba omumaze okitegeera kyegamba kati ono kamubuulireko n'omusajja n'okutunula mu kamera wano ugwe nange sooka okwateko kacumbali mu ngalo mukwatemu ku lw'ensonga okutuula gwe mu kamera nange ngenzi asaamuma tankubirangako kwekyayogere ng'abantu batulaba naye ekimukwasizza mu ngalo ekyenjagala okwateko kacumbali nti nze okwogera naye mu kamera njogedde lwa kacumbali ono kuba nali nakunoomera dda nalaba interview kumaca olweggulo mu ttuntu ng'ate okyusiza n'engoye meaning otambula ne keesi mu buutu otambula ne keesi y'engoye mu buutu nga gw'otambudde nayo kukuba Lutalo buli lwosa era oli gw'ogenda okukolako mawulire soka mubuuza Lutalo nako omwagala batomwakasitaga simwagala ng'okyusa engoye omuyimbi wo twagala okunoonya saidi ye tayagala by time Alan Cruz wejira okukola interview nze namunoonya n'agamba ali bweru ate Alan Cruz yamugjawa kati kankubuulyeko ekintu kimu sakunyigiriza banjagala nawe nfune saidi ki Ronnie Genius kankubuulireko siwonjagalira nti wonfunira gwe siwonjagalira nti wonfunira osobola okunnoonya essaawa eyo nga ndi bizemu oba nga ndi mulwadde oba nga ndi mu studio gwe lwaki olinda omuntu nasooka kujjula bizigiro lwaki osooka kujjuza muntu bizigiro mwemuyimba buli lunaku kumaca ekiro n'emisana nziramu ekibuuzo kyange okugenda ng'onoonya bakuba Lutalo bokka bwe yakola ki sina buzibu ne Lutalo just kyalina okukola oli muyimbi bakwako program mu studio nakusanga ogenda yimba nagamba vaako nyimbe just kyalina okukola alina okurespondinga bannamawulire bonna in case baba bagala saidi balansinga ate si kacumbali bano bagenda okutandika okuvuma Lutalo wali tomufunye mawulire wali tomufunye kati gwe Ronnie Genius omanyi lwaki nkugambye kwata kuono mu ngalo okunfuna because si byampaka osobola okunnoonya nga siriiwo togenda kujja nga ndi mulungu ndi ku fiishi yange sebo gw'oleete bikamera byo ono omusajja akole bw'ati nina mukolo bwe mbale zagala kwogerako ku busajja mwogerako si nasa mwogerako kuba nasa kyali wange simwinako buzibu ate waddemba okwogera byayagala lwasi toli waddemba okwogera byoyagala noona one stop yo naye mpuliriza gwe kyenjagala omanye nti bw'omalanga kacumbali nakuga Kulamani yanninye ku ngato bwe namugambyeko nanjiira ebyokunywa okitegeera bw'onoonya Kulamani nenkugamba siriwo nkyagenze mu America toddayo wa Kacumbali mbuuze ngenda ova mu America nga nzijudde enkovu male nkwe interview tayikwa bulamu okusomesa amawulire akasembayo bano bagala genda kukola akasembayo mu bigambo bye nayogera kiki kye nasobya David Lutalo kyatakolanga mpuliriza byonna owuliriza ekisooka gwe toyina buyinza bulondera David Lutalo manager oba kumusalirawo gwalina kugoba nagwo atalina kugoba kuba bw'aba yali abasayiringa teyakwebuuzaako gwe bw'okeera enkya n'otula mu kamera n'otandika okugamba David Lutalo yakola by'okugoba gundi y'ensonga lwaki yagwa okakasa bye bakutuma abaagwa ojjayo Lutalo gw'olinayo muganda waayimba amuli waggulu abantu abamatolde bwe bagamba nti aloga lindako abantu abamatolde bwe bagamba nti aloga nsalawo noonye saidi ya ngamba aloga oba taloga n'agaana oba yagala ekyeggwanga kati Kulamani bonna b'oyogera nabo yabasooka okuba naye kuba nze namu miitinga 27 nze mbuuza oba aloga oba taloga
taloga. Okiraba nti olina ansa gy'oyagala ombuuziza nakuwa ansa. Lwaki buli avaayo agwa eddalu? Asajja kwenja kukuba. Lwaki buli avaayo agwa eddalu? Amin.